kati nze Mwanga Kivumbi namulaba nga yeteeka mu kifaananyi ekizibu ennyo. Kitegeeza Muwanga ya planinganga naye nga ye kyatamanyi nti ne state emunyizemu bannabutambala. Yagamba ye kennyini nti wallahi okufa n'obutanyagwa tebalina gwe bagenda kulangirira no nti awangudde akalulu tujja kaddamu waakiri. Nga bigambo bya Muwanga. Olunaalyoka aduumira. Yali ekola eggaali mbu. Eyo ggaali yali y'amaanyi. Yalina eggaali ng'erimu abantu. Bayita abantu bakwata abantu bwera ddala nga 300. Bwe balina poliisi be yakwata. Naye bonna beerina terinaamu w'Ebutambala yaddo. Ab'Ebutambala babasosolamu. Because poliisi yennyini yali yabasindika ewa Muwanga. Era ab'Ebutambala abo abamu bacoordinatinga ne poliisi. Nga bagiwa buli kitambula. Era nabali abamu be baataddeyo babadde ne statements tife baatu deployinga nga tulinda bulinzi kutuduumira twataakinge buli polling station. Nga omuvunaanyizibwa bwaffe bwakuyuza DR form na bululu obwo obuliwo. So, ifosizi okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde. Lunaku lwakuna bannayuganda bakedde genda kulonda bakiyamani ba district ne bakansala baabwe. Lunaku era lwakimpowoozerwa kuba nti kati mu luguudo ndaba ejjaamu munjinjiko okusinga ku nnaku ez'emabega. Obuzibu obuliwo obulala ze polling station ezaateekebwa amakubo wakati. Ekyo kyabuzibu kyamaanyi mu Kampala. Zirese akalipagana ak'amaanyi Wandegeya Mengo wali nga polling station eri wakati wennyini. Mu luguudo balugadde. Kyokka nga si public holiday. Nina Sentamu Sewandagi. Sentamu mukomerezaawo speed olw'ensonga nti tulina amawulire agakagwawo ag'okukwata Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi olw'ebyali e Butambala. Eggulo yabadde nga mulanzi n'agamba essaawa yonna teweewunyanga Muwanga bamuyodde. Tugenza okukeera ku makya nga poliisi etegeeza nti tukonfaminga nga poliisi Muwanga akwatiddwa. Sentamu kasooka kubuuze tutandike okwogera ebigambo. Sentamu buuza abantu. Bannyabo ne baseba abantu abalina gye musinziira mbalamusizza abalina emirimu gye mukola mbeebaza naddala abo abalina be bayamba okuba obulungi. Ng'ofunayo akasente naye bakuguyamba okuba obulungi gwate enkubazaamu ak'ensusso. Nsanyukirako abo n'abafunye ebirungi mu bulungi ne nakuwalirako abafunye ebizibu ebitali bimu. Mbaagaliza okuwuliriza okulungi. Otujjidde? Weewaawo. Nga obudde bukedde ku makya Muwanga bamukutte. Omubaka wa Butambala kituufu ekyo nakikugambye. Era poliisi n'ekakasa. Wakiŋŋambye wabadde nga mulanzi. Twayogedde eggulo leero ne bamuyoola. Poliisi egamba nti kino kiddiridde emivuyo egyali e Butambala mu kalulu era agenda leetebwa mu kkooti avunaanibwa emisango. Okukwata Muwanga Kivumbi ekisooka kitegeeza ki eri NUP n'eri bannabutambala? Saabadde mulanzi nabadde mmanyi nti okusinziira ku mbeera eyaliwo nti okusinziira ku byaliwo n'ebimu gyo bwe nabadde wano nga nkubuulira ebimu nakomye bikome mu bbanga era njagala kojja wange ŋŋenderere olina lubuli oŋŋamba ebigambo n'ondaba nga mpeta n'enzira eno n'onkomyawo wano wabadde oyagala nnyo okumanya process eyo bwe yali abavubuka bano babeera batya mu mbeera efaanana etyo naye nga buli okimbuzaamu nga nkweta nga nzira eri nga nkomawo nga mpeta nga nzira eri ng'onkomyawo wano event sizona nga bwe zabadde za unfolding. Muwanga Kivumbi ng'ebulayo ennaku nga 5 okulonda kubeewo yakuŋŋaanya abavubuka abawererako ddala nga 100 ku 3 nga ba mu Butambala si ba mu Butambala abasinga ku bo si b'e Butambala. Kyenkakasa obulungi nti ab'omu Butambala abaaliwo ne Muwanga Kivumbi tebaali ba mu Butambala just baali bakozi ba gavumenti naye ng'omulimu gwabwe kubuulira gavumenti biki ebife wa Muwanga Kivumbi. Era y'ensonga lwaki bo poliisi abantu abasinga obungi kuba abalabye nga batutte mu kooti gyo yabasimbye mu kooti kakooti kali ere ewaabwe Butambala ebyo bebe yasimbye mu kooti eggulu beebo naye buli owe Butambala bamujeemu era tebamuleese mu be bavunaanye bavunaanye abo bokka abaava eno poliisi bwe yabadde egamba nti ekutte naye nga Muwanga Kivumbi kino ekintu yakipulaninga n'akiraba era n'adisiployinga kumpi ku buli polling center abavubuka aba basatu ng'omulimu gwabwe omukulu gwa kulaba nti DR form ezo
tezijja kutuuka luddawa ezaani ezabano zonna ng'okulonda bwe kwabadde olwo Mwanga Kivumbi eno pulaani bagikola nga bamaze okumanya nti singa tuwangulwa kuba ekyamazima naffe twali wano nga kiri mu giraasi nti Mwanga Kivumbi tasobola kujjayo kalulu ekyo twakyogera ni Mwanga Kivumbi ne bwakola atya ate nasooka ne nkugamba nti ye Aisha Kabanda oye bamuwangula mu January nga n'okulonda ne nomination tezinakola ki kati Mwanga yina awadawadako Mwanga n'asigala ng'alwana paka we tutuukira mu nnaku nga mwezi nga gumu ogusigaddeyo Mwanga akalulu kabanga kamuvudde mu ngalo naye n'adesigninga nti apaana tugenda kukolamu waakiri effujjo mu kalulu kano bakasazeemu bwe tunadda mu by-election eyo Mwanga Kivumbi ng'amanyi nti yo by-election ate kojjiwangulwa amaanyi gonna president n'ebiki baali gatadde Butambala pulaani ate nga yali nnene kati pulaani yali yakudisiraptinga bino era kyova olaba nti bakugamba nti abantu okujja babaleete bayira bweggudo ekkuba baali baliggalidde ddala erigenda kutale sente baliggalira ddala ng'emmotoka zonna teri n'emu eyitawo nga teri n'emu eyitawo nga zonna zisimbye layini nga kuliko abapoliisi abo bana ne batunulamu ng'okkuba amasasi ga bwana nga gajja kubaggwako bana bavubuka abo bahereminge ne bayimirira motoka ne zikuba eŋŋombe ne zikola nga tewali abakkiriza kuyitawo awuula baawo kwambuka kati kwaliko bubenzi muvubuka nga SFC yakubira aba SFC ekisozi akola ku faamu kisozi n'abagaba banna embeera eri wano abavubuka bagaddewo tewali ayitamu olwo mu kugundi ono Lubega Kadunabbi naye yavaako mu mmotoka ne muganda we nga balowooza ye nga ye gyamanyiddwa anaayogera n'abantu ne bawooyawooya ne bakola ki ne bavaawo kati obuzibu bwe bwava ate bwajja muto we ne bamukuba ejjinja ne bamukuba ejjinja olina abagamba nti kiri aniseefu okubeera ebweru w'emmotoka muyingire mu mmotoka ne bayingira mu mmotoka kati mu dakiika nga ziizo aba SFC ne bajja bwe bajja eno tebaatuuka bo bayita poliisi nerigenda emabega eri gye baali kati bano basajja batu poliisi tebagikoze eki nga tebagirabye kati bwe bajja bayita poliisi ne bapulaninga ekyokukola ne bagamba poliisi mwe mugende mukube warning shots era poliisi olwadda olwo nabo bakambuwadde kuba bategedde waliyo omusaaka emabega ne babagamba nti muveewo tuyitewo ne bagamba nti mulina gye mulaga ne bagamba nti abavubuka bagamba poliisi poliisi n'eryoka etulisa amasasi mu bbanga papa nti gajja kubaggwako poliisi bwe yatulisa amasasi mu bbanga awo abaana ne balyoka bayiwa amayinja nga galinga enkuba ejjinja ne lyoka likaaba tigajja kubaggwako jjinya ne likaaba nga liringa enkuba kati mu jjinja eryo okukaaba nga likaaba awo aba SFC ne basembera essasi ne liryoka litokota nyama ku nyama abaana bagenda okulyanga ddala kifeesi n'ab'ebyokwerinda bagenda okulyanga ddala essasi nyama kuki ne bateekula misinde kati abavubuka badduka olwo badduka baddayo ewaabwe eka kubanga gye baali bamanyi kuba baali bamazewo ennaku ng'ezo 3 nga we babeera era baddayo ewaabwe ne bayingira munda ne beggalira kati bano obuzibu bwebwo kati biri ebyo sole nabadde nkuwa story nga njikwanaganya efaanana bwetyo naye ng'ebimu saagala bikuwa era nende byenkuwa kati era ebimu mbyesigalizza kubanga musango ate saagala nze kubeera kuba ndaba abamu ku bawuliriza abo nga bagamba mbu Sewanda gy'asaana kuba state witness. I cannot be state witness. Nze nkubuulira ki kye nsobola kulaba era nga bwe najja wano ne nkulaga abaakola parade ne nkugamba nti abaakola parade bajja kubavunaana ne nkusomera n'etteeka mwe bakola ki mwe babavunaanira era babavunaana n'abamu nakati bakyali ku misango kati ate munaffe wayiswa mufumbiro bw'amala obbagamba nti ku parade siriiko ne bamuteekako ate omulala ogw'okutta omuntu gwe baali bamutaddeko kuba baagamba nti yalagira abantu ne batta omuki ne batta abasirikale abakuumi gwe musango gwe bateekako gundi ogwo bamwongera ku kawunti endala ey'amadda
oyo wayiswa mufumbiro. Kati nze Mwanga Kivumbi namulaba nga yeteeka mu kifaananyi ekizibu ennyo. Kitegeeza Mwanga ya planinganga naye nga ye kyatamanyi nti ne state emunyizemu bannabutambala. Yagamba ye kennyini nti wallaayi okufa n'obutanyagwa tebalina gwe bagenda kulangirira no nti awangudde akalulu tujja kaddamu waakiri. Nga bigambo bya Muwanga. Olunaalyoka aduumira. Yali ekola eggaali mbu. Eyo ggaali yali y'amaanyi. Yalina eggaali ng'erimu abantu. Bayita abantu bakwata abantu bwera ddala nga 300. Be balina poliisi be yakwata. Naye bonna beerina terinaamu w'ebutambala yaddo. Ab'ebutambala babasosolamu. Because poliisi yennyini yali yabasindika ewa Muwanga. Era ab'ebutambala abo abamu bacoordinatinga ne poliisi. Nga bagiwa buli kitambula. Era nabali abamu be baataddeyo babadde ne statements tife baatu deployinga nga tulinda bulinzi kutuduumira twataakinge buli police polling station. Nga omuvunaanyizibwa bwaffe bwakuyuza DR form na bululu obwo obuliwo. So information ya President Museveni yadde entuufu gye yayogedde. Nakugamba information force information naawe nga bagimuwadde just bo okujustifying okutta kw'abantu baabwe. Gwe nawe mu bigambo byogamba nti baalumba poliisi. Nze mukiri nakugamba bwe nabadde nkugamba nti tebaalumba poliisi. Baalumba bapoliisi. Baalumba basirikale. Obeera olumbye poliisi era. Poliisi ngimanyi. Nze nga munamateeka njawula poliisi no. Kizimbe. Bw'osanga ekizimbe kya poliisi nga tekuli bapoliisi teba poliisi. Ani akufera? Police station ebeera police station waliwo mupoliisi oba tewali. It is a gazetted area. Toyinza kuteeka wano poliisi batagaze. Omusirikale ali mu byambalo. Banumbye poliisi. Butereevu. Agamba teeka kojja gwo gasomye gabo. Era America egamba nti okulumba ambassador yaffe n'oba omusanze mu kkubo ng'atambula. Oba oli ku America ng'ensi butereevu. Andi bo Abamerica olw'okuba balina amaanyi. Ambassador wa America emmotoka mwatambulira kyova togirabako nnamba za nsi eyo mwabeera. Ebeerako nnamba zaabwe nayo bakugamba nti eba American Embassy eba America. Tabeera wamu mu Uganda yabu wonna waayita abeera mu America munda. Ebyo byakwerinda bye. Kati mu bufunze Muwanga n'abalala abavubuka si yekka baalumba poliisi. Muwanga si yekka n'abalala abakyakwatibwa bannabyabufuzi abaali bakoze format bwetyo. Era bajja kubakwata. Omanyi bino tubyogera bano ne banyiiga lwaki tubyogedde naye nze gyo nabadde nkugamba nti teweewuunya nga Mwanga Kivumbi bamukutte ku ebyo bye baakoze babadde bateekwa kumukwata oba batya niwayisa omufumbiro nejjawo nenkugamba naye bajja mukwata niba mukwata ate si yekka. Hapana gwerinda Bobi Wine ave mu hiding naye balina omuyolo naye bajja mukwata. Nakugamba nti twakola ekizibu ennyo kabasinga. Bw'ogamba omwana nti kamera yo kyekyokulwanyisa kyo tekuvaako okukola ki waalibadde ng'obeera very vigilant nti bwemba ku presidential campaigns njagalako abakamera kkulu 5 Sekanjako, Kwezi, Megatron, Sewandagi, ani ng'obamanyi ku list gera balina ne taaga. In case nti Sewandagi owa Museveni wagiramu okwetaba bwakwata kamera bwoti bamubuze tusebo gwate okulangaani. Kati obuzibu bwe twalina ffe twakkiriza buli alina kamera ye okubanga akwata. Bangi kuba badde bakwata ebifaananyi byonna bibadde mu kampeyini za Kyagulanyi n'awalala si ba NUP. Bakuŋŋaanya bujulizi. Babadde bakuŋŋaanya bujulizi ebbanga lyonna nga bo ekigendererwa kyabwe banoonya eno ttiimu kati omulimu gwayo gwetukoledde gumala eteekwa kuvaawo oba etya bayagala kugijjawo. Gwe omulimu gwabadde gw'amaanyi okimanyi nti Museveni bukyanga abeerawo
okuva mu 86 kuba 86 96 eyo parliament yali broad based nga y'abantu bonna era jjukira yalimu n'akakundi k'ababaka nga wadde bawagira movement naye ng'ate abawakanyanga bayitanga bapafu parliamentary advocacy forum nga mwebali nga bakambwe nnyo munda within. Mwami Museveni alina ababaka ba parliament ebitundu 85 ku buli 100 naye nga 2/3 majority yeetaaga ebitundu 67 ye 2/3 majority okuyisa buli kiseso kyayagala. Era alina 85 ku buli 100 kitegeeza nti alina ababaka 18 in excess of the majority gye yeetaaga okukola buli kyonna kyayagala. Ne bw'ogamba bugambi nti omukazi bamuyite mister eyo parliament yesoba ate n'ebitundu 15 ebiri waggulu kubanga 15 bizingiramu National Unity Platform abaka ba 48 bizingiramu UPC abaka ba 10 bizingiramu DP abaka ba 10 omukaaga bizingiramu abaka ba ANT omu bizingiramu ababaka ba independents ana mbameka nkaga mu 8 awo na bali bitundu 10 ebimeka naye nga mu nkaga mu 8 NRM namwe ina ababaka abawerera ddala balinga 5 balinga nkaga nga mbana ku nkaga mu 8 nga abafe bali omukaaga bukka bayive bafe bali omukaaga bukka kitegeza nawe independents nawe ina wakati kitegeza nti NRM eri mu bitundu 9 ku buli 10 mu kalulu ako katudi parliament gye bafunye ebamala okola buli kimu kye baagala kati njagala oddemu otunule appointment gye bava okukola kati olwaleero eya Flavian Zeija nga chief justice tunulira Anita Amongo ali nga speaker ali mu myaka ki 5 mu jijo taweza nkaaga ne Zeija Flavian Zeija yazaalibwa 1969 wa myaka naye kati 57 taweza nkaaga kati bwotunulireyo kati yatunule ku parliament na ddala ya NRM bebaleese oddemu otunule n'aba National Unity Platform betwaleese bonna bali mu myaka egyo. Mwami Museveni yaja myaka 49 mukaga 8 okujja n'okutukulembera president amaze myaka kati 4 kisoboka kati mbalina 89 yajiweza wadde nga yakugamba nti kati wa 8 nene bwagamba nti wa 8 mubalenga wa myaka ago je myaka gye yajja ina 4 Mwami Museveni wabali wa myaka 4 yali alina ofuga okuva ku 4 paka ku 5 wadde wa abalala babadde ku 4 naye nafuga ejabali yafuga ekisanje ekyabali ku 4 naye nafuga ekyabali kwa 3 naye nafuga ekyabali kwa 2 naye nafuga n'ekyabali balina emyaka 10 we yajjira nabe ekyabwe akikoze eki akifuze kati ayongerayo kufuga ekyaba bali tebannaba kuzaalibwa oyo ye Museveni kati ku ssaawa eno nze nzize nkirabula ne ŋŋamba abantu era nakugamba ne luli eyemanya ngero nnyo engera abantu basimanyi lwatti bazigoberera eyemanya amalwalira tatega ŋŋaali. Museveni bw'agamba nti buli anaakwata emmundu ajja kufa tokwata kifaanana mmundu kyayogera abeera kitegeeza ajja kutta ng'agamba nti nakola olina emmundu kubanga gw'oli omu kuba mutawaanya tategeeza bakutte emmundu kufa gwe omutawaanya gwe gwayagala ofe kati gwe bwekwata ekyefaanaanyiriza emmundu yajja kukuba ng'agamba nnakubye mulwanyi awo wali obuzibu n'okwogera yayogedde mu kwogera kwe kuno kati okusembyeyo n'agamba nti ekikulu mmwe mbagamba ebigambo byange temubigoberera temubiwuliriza naye ng'ate nze mba mbyogera nga mbimanyi n'agamba nti ku lusooka n'abagamba nti eno Uganda nsi y'abajulizi abagamba nti mujja kukabanja mugende ku street si mwe munaaba musoose n'akubuulira yatandikira ku Mwanga bamujeemera n'abagamba temusoma ne bamugamba tutte n'abatta n'ayogera yabamenya bonna abaafa
ng'agamba gwe bw'atuuka ku ggwe n'aweta amakoona naye nga obaka amaze obukuweereza kati gwe omugezi alimu akategeera omanya nti Museveni tasaaga so kyogera Lunyenga era nkiddiŋŋana tuteekwa okuba abalamu oluvannyuma lwa Museveni tuteekwa okuba abalamu oluvannyuma lw'obukulembezi bwa Museveni nga buweddewo nzeemu ku nsonga lwaki nsoma ndi musajja mukulu lwakubanga taata wange teyali mulamu luvannyuma lw'Obote senga taata wange yasobola okwawutulivinga brutality y'Obote I would not be in school by now. Anybody yakuweerera nalibadde ndi walala nnyo nawono tewali ndabye so embeera eyo ya bunkenke enakuwaza era etiisa nva kulonda era akalulu kankawadde omuloodi Erias Lukwago nenkamuwa bwe maze okukamuwa ntunudde voter turn up nduddewo okutuuka wano tulonze essaawa 5 ze tulonze nga sibu tebwakoze tebabuleese naye ekizibu tekibadde kya buuma ekizibu kibadde ky'abalonzi 10 abalonzi 10 abateekwa okubaawo akabokisi kakole ki nga tuwera ne tukoma ku 6 ne tulinda 4 tuba tukyalinda 4 ate bwana 2 ne bagenda ne tufuna 4 ate abalala ne bagenda maze kuteeka bakandi ba agenti bendayo babadde 2 awo kubamba gambye nze ndi wa Lukwago ekyo kya Lukwago sikubaganyako birowoozo naye mu abalala sibamanyi buli alina candidate wegenda olete abalonzi aba gwe leeta abalonzi bo 2 naawe 2 mulete 3 buli ajja n'abalonzi 3 akalulu kange nkawa candidate we ne balyoka bagenda ne banoonya abalonzi ne banoonya abalonzi era omu ku bavubuka abazze nali mmanya okuwa National Unity Platform akalulu omuvubuka ze n'abalonzi 3 ng'akuumira akalulu candidate wa National Unity Platform omuwala kuba kansala na Shamimu Yekirabo olondedde salize Makerere nondya Makerere Yekirabo nenkamuwa kati n'omuvubuka omulala naye n'agenda n'aleeta yabadde independent nga musajja watu wa radio nenkamuwa kati ate wabaddewo gwe n'alibadde empagira gwe n'alibadde empa agenti we yaganiddewo awo n'atagenda kuleeta balonzi ng'ate nze yabadde condition yange nti bw'oleeta abantu ne bawera nensobola okulonda ezo zibadde 5 wetutandikidde okulonda nga teri balonzi nti abaana ba National Unity Platform abasinga obungi ba foot soldier bali misinde era kakati sebo ndabika ngenda komyawo ku sente zange kubanga wandidde 10 eja tewona bazimba naye wandidde 10 eja Segona ejo 10 wajiridde kakati nsuubira ngenda komyawo kuza Erias Lukwago era kati ndi ku mavivi gange omusajja mbwe kama ndikanfukamire ku mavivi nsaba omutonzi yeyekana nungamyanga naye kyannako nti munaffe muwanga Kivumbi embeera etuusewo bwetyo tetwali kyagadde kubanga okukwata ku ssaawa eno jjukira akalulu kakubye sente zigenze bakukutte ate ng'abaana bagenda kutandika okusoma ekyo kyabulabe ekyo tetunaba kumanya bagenda kupulifalinga charges ne bamukutte kiro ne bamuwa kankule ewuwe poliisi n'emuleeta kati etugambye olwaleero egenda mutwala mu kooti yavunaanibwa alina omukisa nti bakutte eggulo era tutigagenze mu kooti banja bakwatibwa ne mwana enaku nga 10 nga bali awo sinnaku 10 waliyo abamaze mukomera emyaka nga kati obuzibu obujja bwe njagala otunuulire nga muwanga bamwaraininze mu maaso g'omulamuzi with that capital offense or a number of capital offenses arraigned before him. Okay? Who is the better legal team to represent Muwanga? Erias Lukwago namulabayo? Segona. Madde Lubega Segona onamulabayo? Simanyi. Kati the best candidate, the best lawyer kati gobaina is Shamim Malende. Ne Shamim Malende. Sam Moyizi. Ne Shamim Malende ali overstretched. Shamim don't let us. Sam Moyizi wake. Sam Moyizi naye wali.
naye Sam Muyizi bw'abeera nga ali omu to represent these ones era naye ijja kubanga ali overstretched. Ku tiimu eyo obadde weetaagako omuntu ng'olina ligo tiimu ya Kizza Besigye ogiraba ekulemberwa Masakaluwa addirira Masakaluwa Ligo Don asomesa Makerere University Enes Karibala akola Mbampangani Company Advocates musomesa Makerere then awuli nojjakaddako Elias Lukwago si muntu wakusaagirako noonya abaguma tiimu bw'ogitunulako bw'oti baloyazi 50 bwe bayimirira bwe bati nebirivumbuka akankana n'omulaba nga yeekangabiriza nga buli kimulamuzi ya mutaasa n'embeera tebagyetegekera. So bino muwanga byonna yabikolanga tamanyi nti abasajja banyaga bamunyizemba agent ye nga lowooza abikolanga ye wakati bano be bamunyiga be bayinza okujjanga ba witness nti kituufu yatugamba tukolenga kino gavumenti enzibu abaana awala bonna be yakutte nga tennakwata Muwanga Kivumbi bakuleeta laga nti affe tetulina buzibu naawe era tukwinaako buzibu just tukolere bukolezi statement nga bw'obimanyi wajja otya wano ani yakuleeta era yakuleeta nga akugambye kukola ki era kiki kiwajja okukola ffe tukute ng'omwana atandika nze mbeera Maganjo nze mbeera Nansana nze mbeera Gindi gye baŋŋamba mujje tugende tukume akalwa tumazeewo ennaku 3 tukola bwetu ne bwetuti nti era Muwanga Kivumbi bwe yajja n'atuwa briefing bweti n'atuwe omusirikale bw'alaba obula nga naye akola guidance eno gy'onkolako wano mbadde nkusaboterere mbadde nkusaba kikubuuzizza ekyo nkubuuzizza kino mbuulya wano bwe mwatuuka wano ng'amugayidinga okutuuka ku kyayagala kubanga bamugambye nti twagala Muwanga Kivumbi. Sobola omusajja yangamba nti ebintu Muwanga Kivumbi byalina tebitaalinga na ssente zaafunye mu gavumenti mu parliament ebisanja bye byabadde ssente tezigatta n'ebintu byalina nti ebintu byalina bitono ku ssente boze balowooza nti zaakoze eki kati ebintu byalina bingi bitono abala tebitalinga nga bingi okusinga ze bafuna ebyamuwanga bitono ku ssente ze yalifunye kati ekibuuzo kibalina ekyamaanyi nnyo ssente ezo aziteekawa kyenagamba nti omuyeekera tebamusaagirako birimu abantu badde bajja ne babyogera ku ngaale zaabwe nga ddala ebimu byakutiisatiisa nze ndi muyeekera naye nga toli muyeekera lwaki okwata akazina lugamba nti ndi muyeekera lwaki okwata akazinda lwogamba nzize kuma muliro mu bantu nsonga ki otuleetera obuzibu otunafuya mu struggle ey'okulwanyisa Museveni nakugamba luli era nno wano mukwano gwange nali mugamba nti opposition tebangako ntemeeteme buwayi mu byafaayo bya Uganda nga bweri olwaleero mukoddomi wa owa Kalibala and Sons Furniture jo yazze mwagala nnyo omwana okubanga wa National Unity Platform bwakola analysis ye ate gwe mmanyi National Unity Platform oli eyalinga foot soldier nti bwakola analysis ye n'agikulaga period 2011 2021 ebina by'obufuzi twatondawo bimeka then n'akulaga 2021 biri leero n'akugamba nti ebibiina ebitondeddwawo kati bingi bw'ogeraageranya n'ebyo byatondebwawo mu myaka giri 10 bw'obigeraageranya bingi okusinga ate no nga biri ebibiina biggulawo 26 kyose kituufu kye yayogedde ebibiina ebisinga ebiriwo mu period gy'ayogerako byaggulawo 2 najasi baaza okusaba ekyokuse anti akugamba bw'ati ebibiina tubitandika bitonda 26 si 24 etteeka erisumula ebibiina by'obufuzi the referendum lyali lya 26 kwe kulonda kutusookako kubanga tukola referendum 2000 ye referendum esiba ebibiina
netuddamu referendum esumula ebibiina esumula ebibiina by'obufuzi yaliwo ndooza 2 oba 3 eyo ebisumulula kati eba bisumulula abantu tebatandika okukola ebibiina byabwe tugenda tuka 26 nga tukozesa ebibiina by'obufuzi Political Parties and Organizations Act awo weritandikira kati ebyo ne bibeerawo awo kati period ya 2016 yali forming ebibiina ddala bingi ddala biwerako 2016 wakati awo tetubaddeewo na kufuna bibiina bipya nnyo kati tujja 2021 eya Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja ne National Unity Platform nejjukira kyali kibiina nga kyaliwo 2 naye bakiri brandinga ne kyeyubula ne kifuuka kipya era ne bannannyini kyo bakkiriza nti beekyabwe ekipya naye ng'ate ffe tukirumiriza nti ekibiina kikadde n'ekyo kyennyini kati n'okiraba kivuddemu DF tufunye bano bamu Common Party tufunye bano bagundi ba National Peasant tufunye bano bingi ebikola kyebiriwo ng'abikulaga ekyo kikulaga ki nti okweyawulayawula obaddewo nnyo nga kw'amaanyi ate okweyawulayawula okwo ne kutakoma ku kweyawulayawula ne tutuuka ne kuleva egamba atali wa kibiina kyaffe si wa opposition ekyo kirabye ne mu campaign nti buli anaregistaringa independent candidate si waffe akolera Museveni ekyo kibaddewo mpaka nga bamaze okujjamu Mathias Mulumba wa Lukagga ne batunula nga Medad Lubega Segona agenda okuwangula akalwafuko omubaka wa parliament ng'ate bano tebamwetaaga bamulwanyisa kwe kuvaayo n'amaanyi gaabwe ne bendoosingaani ne bendoosinga Magoola era Magoola bagenze omwendoosinga munnanga abantu be waffe ne basiriwala ne bamulonda Walukagga n'agamba bagenda mu ndagaano naye twabibannyonnyola byonna nomanyi nze kojja njagala kuba musanyufu nnyo mu nsi muno ntera nnyo gamba abantu kati mbadde nno inawo bukale mutwala mugandi gwe ng'oli musajja mukadde nnyo kiki nze nkusinga emyaka 15 nenze nga sikaddiye kukwenka nagamba nti kisoboka muzeeyi nze nkusinga obukulu ne mugamba gyayindaga muntu yo n'agijja n'enzija ye yange nayikwata ku mutwe n'aseka nakwata ku mutwe n'aseka naye ne mugamba nti ekizibu ekyo we kiva mwe sako stress enene toyinza kukeera kugamba bantu nti atali wa kibiina kyange si wa opposition akolera Museveni ate ne bukya ku makya gwe kenyini ne weekyusa katola tufunye obuzibu akaluba akabbye in broad daylight nga bwe nakugamba nti ze we nalondera negamba n'obujulizi mbulina nengamba n'okugamba nsobola okusoyalingira Kyagulanyi ki affidavit ne Kyagulanyi tasobola genda mu kooti ati yagambye agamba nti kooti terina tasobola genda mu kooti kati ayinza tugamba nti kooti erina bunyakani eyalonda kooti abalamuzi ba kooti ye yalonda byabakama lokiriza ogenda mu kalulu kati ate nge wabyakama yabaddeyo era wabyabakama Ssenyonyi gye yawangulidde akalulu Nyanzi gye bamubbidde Waiswa gye bamubbidde Waiswa bamuwangudde bamuwangudde naawe muleke tubalamu amagezi Lubongoya gye bamubbidde naye bamuwangudde Charles Matovu gye bamubbidde oyo bamubbye n'abalala ate waliwo abalala nga bakubbye bakusinze eno gye batwala mukwano gwo mukwano gwo ono nannyini masomero gano agamu wano enansana mukwano gw'omubakawo ow'eri egindi seki gye batwala Semaganda ye bakamukubye mwalaali nkakasa kakati gwe gyotya Semaganda eno n'oleka bapayasi mu gundi bapayasi abalina gundi Henry Payasi Ssentongo abaana enzwalo ez'okukyalo Henry Payasi Ssentongo n'oleka candidate yaliwo incumbent wammwe muvubuka muto abaddero eri ekibiina talina buzibu bwonna nyate nemumaliza nga mwe mumupanga obupanzi mukube mu bufulumi kati obujulizi obulaga nti babbiddwa we buli bungi
naye tebalina bantu basobola bacoordinatingira bujulizi nabo bukoti batyayo era bakulimba nti tuzeesiga si kyekyo kubanga kati ate okuddamu okutuwa ekirimbo kiri ebirimbo bigenda biggwayo kati Semuju gundi Semakula Paulson Kasana yagamba nti yaneetaba mu kalulu kano will be the celebrated full of the 21st century kubanga talina kalungi kagenda kufunayo ali maziga kati yabadde akaabira ki naye yagambye naye Lutamaguzi yagamba nti ekinamwawukanye ne Kyagulanyi kwogera nti agenda mu kooti nga bamubbi akalulu naye namuleke ku interview ndozadde ne Flavia Namulindo nga agamba nti ye alinze instruction okuva eri ekibiina baba bagenda mu kooti abasajja kiki abasajja bano bamanya nti balina population eri galibo ekigambo galibo kitegeeza omuntu omwangu okulimba easily deceived omuntu omwangu w'okugumaaza okudiisa ow'okulimba kakati nabo Lutamaguzi balowooza nti population yaabwe eri galibo ate batuufu kubanga bwe bakulimba leero kino naawe enkya n'okikkiriza tulula nakugambye nti Kabuusu Moses mu 2011 baamumma akalulu nga bamulanga Bukodo yaliyo 2006 n'atuuka 2011 ne bamugamba tetujja okuwa kalulu Obukodo bukoze eki bukususe musajja era tukugjeyo oli mulungi nnyo ne tukugjeyo lwa buki lwa Bukodo ne bakamumma ne batwalayo abwe batwalayo naddayo 2021 ne bamukomyawo sente zonna Kabuusu Moses nga bwazifunye mu bubaka bwa parliament 2020 abawaddeko ebitundu 9 ku buli 100 n'azizaayo naye omuvuka yatuse n'atugamba Kabuusu atwale nayikonde ze yali tanabakujjanga batunywaga omunyanja tufa yaleeta emmeeri nze nakagisabalyamu emirundi emeka be balonzi abo bwetutambulira mu maato gaffe tetutuuka ajjewo emmeeri ze bwe zaali tezinajjanga amaato tegaliiwo zize oba yazigulira bwe zibanga zize azijjewo ate Kabuusu yalina teyajjayo obupipa Kabuusu yagende Tanzania bwamunyagwa keyazi nga bamukubye akalulu n'abujjayo tojjukira obwa covid bwe yagabira abantu Kabuusu yagende Dar es Salaam eyo n'alobi nga kampuni z'abakola emmeeri nnyingi ziri eyo nga n'emmeeri zaabwe tebazeetaaga n'abalobinga najjawo n'akolagana ne gavumenti kati gavumenti n'ekolera abantu saabusidi n'omanya nti buli musaabaze gw'osaabaza gavumenti ejja kuwayo emitwalo emeka naye asasule gumu kitundu kati bo baba bakola nti musaabaze olwo bamutambuliza 3 kitundu just yakuuma records basaabaze abatambudde basaabaze abaze ekisooka yafuuka seefa ekyokubiri eyanguwa lwaki eyanguwa bano bannaffe batuvuga mu maato eryato liberako yingini ezi nga bulimu ya hospana ze hospa 8 naye ne bavuga hospa 15 bino babiteekako kusiriwaza gwolooza kati kabeera kulinga kadida waitambulidde essaawa ezi otambulirawo essaawa 5 kubanga avugako hospa 10 ekifo ky'ekinaana so ekinaana eryato lyali baleridde liddukako okukola ki okusingako awo so ate nga ku ntambula y'oku mazzi gy'okoma okulwa ku mazzi gy'okoma okubeera mu bulabe kubanga ennyanja esobola okuba nga eteese ku ssaawa 6 n'eddakiika 5 ku ssaawa 7 n'eddakiika 15 n'etabanguka kati kitegeeza ki nti obanga obadde otambula ng'okyalira ku mazzi amayengo gakola ki gakusangako ennyanja n'ekutabukira n'ofuuka ekizibu awo wabadde obuzibu naye bena Kabuusu wadde yabibakolera wadde yabakola atya Kabuusu yazimba amalwaliro Kabuusu ataddeko butimu abalonzi bamumya kati akalulu omulonzi agoba Sseggona nti atumye akalulu tagaba ate mulonzi agoba Kabuusu Moses agaba so tebategerekeka mu bufunze kubanga agamba nti batugambye ffe tulonde gundi kati babalonzi abo babatugambye tuteeka okubeewala si balungi n'akatono si balungi naye bambi kyannaku nti ebintu byazeebwe bityo era abantu bakyajja njagala na kiro kigumiza nkiddemu teri mubaka wa National Unity Platform asobola kuyimirira ku kabanja nabadde nzizeeyo jjo nendaba muwanga Kivumbi nga tebanamukwata ku press conference gye yakola ku TikTok ate akampi nakasanze ku TikTok ng'agamba
mark our words ebigambo byaffe byali very clear twagamba nti tukanoonyeza ffenna tukalonde tukalonda ffenna tukakuumira ebivuddeyo mu birabye n'olwekyo tuteeka okukabanja ffenna si national unity platform yeyina okukabanja naye tukabanje ffenna nze ekibuuzo nkibuuza twakanoonya ne tukalonda ne tukakuuma ne tukawaani mu kalonda twakawaani lwaki ate ffe tukabanja nga twakakuwa nati mbubanja obuwanguzi bwa musebo nedda obuwanguzi si bwange bwani bono gwe kyogamba nti eyawangudde akalulu magoola oyinza n'okuddamu mulaba ku kyalo ng'atambula kati tosobola ayinza okwayadde omuntu omutwalo kati ku ssaawa eno tosobola naga nti bannange amabanja gaalimu omuntu yokka gwe nnabye gwe ntidde omu yokka mmeere babirye kityo yawangudde saidi z'ekyotere eyo yawangudde kandidate wa national unity platform abagambye nti bannaffe abalamu abawadde obululu bagenze kulya bulamu nakweyozaako nze nedda nze nkomyewo wano nate kubanga njagala munnonde nga ttiimu akomyewo kati abadde atambula zino zonna ennaku anoonyeza ba LC5 kuba yagamba mu parliament wa NRM naye yagamba mu parliament gy'alaga agenda kuba ebirimba nga biyiika ku district bwana waliwo omuntu gwatakolagana naye ebintu bye tebijja kutuuka wano ku ground n'addayo n'atambula n'abantu be kati n'akubisa ejjinja limu ebinyonyi ebi addayo mu bantu ng'abeebaza omuwa akalulu ate bw'asabira ne bakandidate b'akalulu bano abawangudde abasinga bali mu mayumba gaabwe bali mu hiding anti bamanyi they have committed a lot of atrocities mu campaign ebyo ebigambo ebyo babadde boogera ebyo bya bulabe so tetwewuunyanga ne Bobi Wine anytime any day nga bamukutte bamuvunaana emisango bajja kumuvunaana nkugambye kye baagala kati kujjawo Museveni yagamba ti national unity platform ninja kugimalaho ne Bobi Wine n'agamba NRM n'abasajja ba Museveni ninja kubamalawo kati kubombyani yamazeewo munne beetandise muwanga bamuyodde yamyuka president w'ekibiina mu Buganda protestive vote esobola okukola mu Buganda nga komanda wa Buganda enjagala otunule ffe twogera ebigambo bingi abantu bano ne batatufaako bano ate balina bano bakajajjata bafuuti soja ne bagamba nti abasewanda gye balina bukyayi ku Kyagulanyi omulala ayagala okuzibikira batwogala abantu aga nti osewanda gye bamu makaadi yensonga lwaki ayogera ebyo kati ekibuuzo kyange kigamba sewanda gye bamu makaadi senga ebigambo bye yabyogera bano ne babiwuliriza ne babissa mu nkola bino baali badde tebabikola twabyogera bino ebbanga lyonna mbadde wano nga mbyogera nembalabula nenkubulya nti kiki ekiddako Museveni kyategeka okukola naki kyayagala n'olwekyo twegatte twogeze eddoboozi eri era nakugambako wano nti kyetutannawa bannayuganda ye option emeka ebbiri nga bw'agenda ku ballot box either alonda Museveni oba alonda ffe ekyo kikyagaanye bannaffe bo ne bagaana nti ffe tetuliiwo kukuza bibiina bya bufuzi birala buli awali ekibiina nga wawangulikika tujja kusimbawo kandidate waffe era okukakana nga Ssemujju best parliamentary candidate parliamentary member of parliamentarian nga bamusimbyeko omuntu ate alina we yali abaddeko ng'ateesa yadde kuba chairman bwero sittu n'awangula Ssemujju yannumye kakati munnange tuba tunaagamba tutya abalonzi beebo naye ndowooza mu maaso bajja kulaba nti bakola ensobi tomanya balyetereeza nga bwe beeterezezza emawokota Hidamani bamugamba soko omulemu bwe beetereza eri ate beetereza kuwummuza Hidamani ng'ate bakomyawo Ameria kyambadde ndowooza bakola ensobi ezo ensobi bamala zikola bino byokwekoona n'obuuka lwaki tobuuka nga tonnaba kwekoona oli nagamba nti enkonga eyiyo n'ogamba nti njiraba ate n'ogikoona n'obuuka kati Sewandagi
Muwanga political career ye ng'atandise okuyingira mu bino eno ebeera esigalawa kubanga Muwanga tayinza kudda mu politics naye ate era Muwanga yali ateekwa kuwummula ekyo kye twali tubagamba ffe nti pate eyina osigaza secretariat ng'eggumidde National Executive Committee ya pate teyali participatinze mu elective politics eyo neke ya pate yaba cream wa pate bo baali badde batambula na presidential candidate bino bena baali badde nga babiraba social media zino platforms emuyina zibayambye nnyo fo okutuleeta ne tubawa ebirowoozo ne batuula wansi ne babiteesaako ne babisengejja ne babikubaganyako ebirowoozo ne babisiivinga balabe birimu ensa tetuli balalu kati okugaana kwabwe bonna nga bwe bagenze mu neeki bonna abaneeki bagudde okuva ku Bobi Wine Secretary General okujjako Nambooze bakireke yekka ali mu neeko oyo simanya nti kikakasa Zilina Zedriga yate esimbawo naye buli eyeesimbyewo ku bonna kwegamba gavumenti eringanga yabadde yabeekobaanidde nti buli awali neeke memba wa NUP we yeesimbye ateekwa kugwa oba atya kati ebyo tulalo biraba tetubadde nawe wano nga tunuladiza tusiza gundi za chairman Nyanzi nga chairman Nyanzi akulaga nti akaluyu yakawangudde naye nga balangiridde Madiina ntereko kikulage nti oyo agudde Secretary General agudde kati Secretary General senga yatuwuliriza n'atajja kwesimbawo yali badde agwaki Muwanga Kivumbi emyaka 15 gy'abadde afunye judgment nali wano nakugamba proposal yange National Unity Platform ng'erina ababaka ba parliament abatasukka 10 ng'erina 10 bokka bwe bati mu parliament bagimala ku ssente z'ebeefuna wali olw'abaka 10 okusasula executive neeke ya pate yonna omusaala ogulutaka wansi wa $2 buli omu buli mwezi. Ekyo kyesimbyewo buli kubanga ndaba ne PA wa president wa NUP Mululu Sara Muwongere era ali mu kalulu ndozagala balodi council side ze Makindi Mululu omuntu ogamba nti pate bwe bempa $2 ng'ate nsobola okufunaana nga MP kaŋŋende n'eki kyofuna mu kufuna million nze nawe nalabaawo nabeera nkawo mu Uganda Cooperative Transport Union nga driver wa trailer afuna $60,000 omwezi nga CEO afune $25,000,000 naye nga driver wa trailer alina ebintu ebisinga CEO byalina properties afune $60,000 nga alina nga mugagga okusinga CEO afune $1,000,000 yazijjangawo naye obeera nga gwe pate member oli ku executive ya pate kimu kitambulira kugwa Secretary General nja kuva wano ngenze Germany kunoonyeza kibiina kyange emikago nja kuva wano ngenze America kunoonyeza kibiina kyange emikago nja kuva wano ngenda UK kunoonyeza kibiina kyange emikago buli kiseera nja kuba ndeyinga strategies ezikibiina tutwala tutya obuyinza naye gwe okimanyi nti batuuse mu kunyaga akalulu k'abana NUP abamu nga tewali asobola Secretary General naye alwanira kake ate alwanira kake so nga Secretary General yali badde kati nga tiimu yonna tuliziganya nabo kiri kityawo era kutale centers zonna yadde alina okubeerawo naye babadde erubowa gye balangirira aka president nga ye Secretary General ali luddawa ali kololo mu kake ate nga president bamuggalidde dda kazi yabadde amaze ddo batulukako ndoza abatoloseeko tebamugalidde arrested oba yadduse ku banna byakwerinda tasobola kubeera mu bifo byombi he cannot be arrested and be in hiding at the same time kati ali mu hiding kati ali mu hiding ongamba ne hiding ye nayo tukyagitankana naye ebyo saagala ongamba Muwanganza utakomawo mu byabufuzi tayinza buyinza Muwanga tagenda kudda mu politics gavumenti ya Museveni bino byekola abo bonna babayambyeko okuva mu politics egenda kubajja mu politics yeso nga lakigambye nakugambye nti ne Ssaabalamuzi baleesa ali biro 60
sipiika baagala ali biro 60 kati Museveni afulume bw'ati Ssaabalamuzi oyo omulaba ono omupya agenda kukola emyaka 14 kati Ssaabalamuzi emyaka 14 emyaka 14 Museveni tajja kubaawo. Kitegeeza nti Museveni aleseewo Ssaabalamuzi ng'ajja kusobola okutetenkanya alayize n'omuntu we. Museveni bya planning binene nnyo okusinga nakugamba luli nga tuli naawe nti Museveni olwaleero takyabala 226 abala 231 kati ne 231 yamumaze dda ekyokukola akimanyi linda bulinzi parliament eso yalinge ini anyiga amapesa gonna gayagala mbulya pesa ki Museveni kati yatasobola kunyiga kuba n'abaliwo pesa ki transition ibadde yeetaaga ababaka aba opposition ne baali badde 10 naye nga bagumivu nga ababaka batakyalina kye beeguya senta ziina ne bamuleetera miliyoni 5 akugamba sizaagala kuba katwala Medad Lubega Sseggona alina ekaze ezisukka 10 ez'ettaka takyetaaga kuzimba nyumba ya tegula kati Musisi gwe baatutte naye takyetaaga ne Musisi si mwavu George Musisi si mwavu kyogamba takyetaaga kuzimba nyumba ya tegula alina olwedde tegula eddene amaka agayina alina nyumba tegula tegereka Magola naye takyetaaga kuzimba takyetaaga mmotoka so kati babawadde replacement ennungi basemujule bajjira bakalega Magola atakyetaaga ekyabadde kimuteesaamu ssente ezo zonna kiki yayagala waliwo ogamba nti nze nkola guno omulimu sobola kuba nti gunsasula nnyo naye njagala nakugambye abantu twabalabula ne tubagamba nti ono Walukagga bamuwadde ssente ne bagamba nti abo balimba boogera byabwe ekiboogeza baba Makadi Walukagga n'ayogera bugenza okutya ku makyanga Walukagga tayogedde naye Walukagga ni amuloga ddala okwogera bino ebigambo tetuyinza kutanga tetumuloga mumukubira ddala eddogo n'awunga namuteekamu kamera n'ayogera ebitateekeddwa nakugamba okuggyako nga wagidde Sseggona bw'atali wagira Sseggona talidda mu byabufuzi era yabifuluma oyo tasobola kudda mu byabufuzi ne bwali saddaako enjiibwa oba omuganda gala ne bwalumika akaloolo kuba ensonga z'ebutambala Aisha Kabanda simuwuliramu nnyo Aisha Kabanda yali alasisi ndowooza omanyi olina ekizibu kimu ky'otomanyi Aisha Kabanda akoledde gavumenti emyaka 3 mwegi Aisha Kabanda yava ku university ate si ku university n'awaka we yakulira kitaawe Kabanda yali musajja wa gavumenti mbwatera university yemuweerera President Museveni in fact President Museveni tiyamuweerera President Museveni yaweera Aisha Kabanda n'amutwala ne Bungereza n'amusomesa masters yazisomera Bungereza n'atuuka n'amuvaamu teyamuvaamu ekyo nakikugamba President nga mugezi yamuteekayo nga agent teyamuvaamu Aisha bamu ekya deputy secretary general myuka munno lubongo ya Aisha Kabanda tavangako mu gavumenti tebakulimba bwalabanye tetwewuunya ng'afunye obwa minisita n'ogufu tojja kwewuunya nga zeeyo n'akola obwala DC oba n'akola kifo ekirala ajja kuba tuswazizza nnyo ate nabakuswaza banafuzi tebaswala ajja kubeera alimbye nnyo ate anaalimba ki ekyo kyali yali ayagala kubeerako mubaka wa palamenti n'afuuka NRM ne bakamumma nga wa NRM ebutambala n'afuuka owa Nuupu ne bakamuwa akifuuse kati ayagala ki ekirala atakyayagala Aisha Kabanda byogaga byalina obimanyi ggwe muno mu kibuga Kampala ayinamu ebizimbe mukazi mugagga olabika tomumanyi ate kati namumanyira wa mukazi atambulira mu basajja abagagga ayina bbaawe mukazi mufumbo bwolowooza oyo bumalu kalinga ennyago yabbaawo akyasembiye okufumbirwa kalinga ennyago yava wa Fred Bamwine okujja wa Fred Bamwine alina gye yava eyo gye yava gye bamuzimbira ekizimbe mu Kampala muno muwandegeyo omwo abantu nga balina emikisa kumfaana Aisha Kabanda yazaalayo abaana sike kawala akali awo nti kawala gavu yatuula mu kifo nga kirimu obuyinza kati ate ng'omusajja eyeetaaga obuyinza bumuyamba okukola bizinensi ze nga olina kunoonya kawala kali mu kifo ekyo ekirimu obuyinza okateekemu sente zonna
ne bwe kabanga kakutuza endiga ku ttale wadde kabi katya kasita kabanga gwe kajja kuyamba okugusa ddiruzo. Sewanda gisibula abantu banyabo ne basaba badde batulaba era batugobera naje musinziira ebigambo bino tubyogera nga byaffe oyinza okumpita kyoyagala naye nze ebyange nkugamba bulijjo sengejja noonyaamu ebyo byokka ebinaakugasa ebitakugasa bindekere ate ebigambo bino bibala byange nkugamba bulijjo londamu ebyo byokka ebikuyamba ebitakuyamba bindekere. Nze Sewanda gikyendi si nsonga ebigambo byenjogera kyekikulu. Nze sirina kenina ndi musajja munaku ntambuza na bigere ntambula mpita Katonda kati okunjogera ko tena kyogenda gamba abantu kye batamanyiiko. Nze sirina kyama nti Sewanda gyalina ekyama nti oba kino tekiba kimumanyiiko. No tatol buli kyonna kyojja okunjogera abakaka abantu bakimanyi naye abantu bamanyiiko ekigambo eki bigambo byange. Ffe ekitubeezezza mu gavumenti eno okutwala kojja nga tufaananga bwe tuli olwaleero kukeera kulwanyisa gavumenti ya Mwami Museveni ate ne tulowooza nti tulina integrity. Bannaffe bagenza okujja mu byobufuzi bakole ssente nga ffe tetwakola ssente kubanga ssente twalina ekiseera ng'ebyobufuzi bya ssente era mbakumenyera nekugamba nti ono era olyasinzira kati Sewanda gye bw'obeerawo banno bonna babadde mu byabufuzi babeerako baka ba palamenti gwe tobangako nabyo genda obuuze nti ono yabeeranga ne Sewanda gi wano okufuuka omubaka wa palamenti yakola ki ssente yazijjawa lwaki Sewanda gi ye teyagendayo. Kale wonna wabadde osinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero ne Ssentamu Sewanda gi tugenda kukoma wano. Tujja kutandikira olunaku olulala akuume atakuumira mpeera wangale nnyo Ssaabasajja Kabaka.